bandizaako nnyo mu kuliko obwakedde mikwano gyange ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Bakomredi mwenna mbakulisaayo olunaku olw'eggulo yonna gye twabadde tutalagidde okubanga tuwenja obululu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abantu b'e Kisoro mbasanyukidde nnyo era mbeebaza byansusso omulimu gwe mwagenze maaso n'okukola okubanga mwasanyukidde kandenti waffe gwe twaleese omukyala yamanyikiddwa nga Tana mu Kakwaya. Mwasanyuse byansusso gwe mukwano gwange ali yampuliriza era tubategeeza nti nno mumulabiranga ddala ku lunaku luli eri naddala ku ballot paper mumulabirenga ddala omukyala oyo. Tukira nti nno President Laba Tana yatambuliddeko kugenda okunoonyeza ono omukyala akalulu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira nti nno ekifo kino okuva mu Sebutemba nga 7 2024 guno omwaka gwennyini gwe tulimu, ekifo ekyo kibadde kikalu oluvannyuma lwa mukyala yali akitwala yali amanyikiddwa nga Saala Saala Nyirabashit Mateke, mujjukira bulungi nnyo. Ono yali Minister of State for Defence and Veteran Affairs. Oluvannyuma lw'okufa tujjukira yafa ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa Sebutemba 2024 yafa hatya omukyalo oyo. Kati ekifo ekyo kibaddewo nga kikalu paka ne kati kakati olunaku olw'eggulo ekibiina kya National Unity Platform nga kikulembeddwamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakutte bukolokolo kandidenti waakyo Tana agende mu maaso n'okubanga akuba kampeyini mu Kisoro district okulaba nga yeetwalira mu kifo ekyo asobole okulanga dda mu Parliament, asobole okunyiga ebiwundu by'abatuuze bya mu Kisoro district, asobole okuba nga anyigayo ebiwundu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati omukyala ono mu kutuukayo, omukyala oyo kusinziira ku bigambo bye byabadde mu kampeyini yasuubizza abantu ba Kisoro district nti tubonyebonye ekimala, tetulina infrastructures zimala mu district yaffe, enkulaakulana ntono nnyo ekisukkiridde, enkulaakulana temuli, naddala obwavu bunyiikidde eno mu Kisoro. Era n'abagamba njagala mukitegeere, mujjukize abantu nnyumba ku nnyumba nti tusindika message eya Tana gwe tugenda osindikayo nga message mu Parliament asobole okubanga eddoboozi lya Kisoro liwulirwa, tusobole okubanga tugoba obwavu, tugoba enguudo embi mu Kisoro district, tusobole okubanga tugoba ebbula ly'emirimu mu Kisoro district. Era n'abakubiriza n'abagamba nti we mutuukanga wali eri ku ballot paper mujjukire nga bujjukizi, mubeere nga abasindika message eri gavumenti nti tukooye embeera embi n'effuga bbi, kubanga abagambye nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni tafa ku bantu, tafa ku bannansi, yeefaako yekka ne famire ye. Kakati okulonda nze Tana wali eri ku ballot paper ng'otiikinga akalulu egenda kubanga message esindikibwa eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni nti tukooye effuga bbi, tukooye ejjoogo. Agambye nti nno ye kyamanyi mu ggwanga bantu bonna balina kubeeramu nga benkanankana, nga balina kubeera iko, temulina kubeera mu baana na byana, naddala okituuka ku mukulembeze w'eggwanga. Kakati n'agamba nti nno nze musindikeyo nze nga message eddoboozi lya Kisoro lisobole okuba nga liwulibwa, sobole okuwona enguudo embi, sobole okuwona obwavu, sobole okuwona ekitundu kyaffe district erimu infrastructures, amalwaliro tegaliimu. Ye message gyasindikidde ab'Ekisoro gwe mukwano gwange ali eyo. Naye abantu namungi w'obuntu nga w'omulaba yabadde Ekisoro. Bayaniriza President Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako ne kandidenti waffe gwe twasindiseyo agenda okuba nga atukiikirira eyo mu Kisoro.
kutegeeza gwe mukwano gwange awuliriza ali mu kulaba tukola kyakulaba bulabi abula genda maaso n'okusubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga sharinga gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Update TV. Mbagala nnyo mukulike nnyo obwakedde mbagaliza olunaku olulungi mweraba.